We just saw Honorable Sejirinya is in a terrible state. One of his feet is rotting away, and the other one is also infected now. He's breathing with very much difficulty. He says he's in so much pain. But most importantly, he says he continues to be coerced into apologizing to Mr. Museveni. He told us that state operatives keep coming to him to coerce him to apologize to Museveni, disown our struggle, and say things that he does not believe in. We tried to encourage him to stay firm, but he's still in very much pain. We just call upon everybody to pray for Sejirinya, but to continue demanding for his freedom, to see that he gets the medical attention of his choice, which he trusts, which he can be comfortable with. The Honorable Sejirinya is in a very bad state, and we hope the worst does not happen to him. Yeah. How hard was it for you to reach in there? We were here before and we were told that some MPs were not allowed to enter with phones. We were not allowed to enter with phones, which was okay with us. Of course, we just wanted, that's illegal, you all know, but we just wanted to see Honorable Sejirinya. And like I said, he's in a very bad state. Pozi mu Luganda, tuvuddeyo tuva kulaba ku Honorable Sejirinya. Honorable Sejirinya ali mu mbeera mbi nnyo, assa bubi nnyo, afuna obuzibu bungi nnyo okussa ekigere kye ekimu kivunze n'ekirala nakyo kitandise kati okukosebwa. Tutegeeza nti ali mu bulumi bw'amaanyi, naye okusinga kwa byonna atutegeezezza nti abakozi ba gavumenti ba state operatives bamubeerako ebbanga lyonna nga bamukaka okwogera ku kamera, okwetondera mu Museveni n'okwegaana ekibiina kyaffe n'okwegaana struggle gye tulimu. Atutegeezezza nti babeera bwemwetayirirako ensonga lwaki bamukumidde mu mbeera eno. Bategeeza nti singa avaayo neyetondera Museveni n'ayogera ne byeyatakiririzaamu bwe bajja okumuta. Kyenjagala okugamba bannayuganda, Honorable Sejirinya omuteeke mu ssaala zammwe, mwongere okumusabira naye okusingira ddala mubanje obwenkanya eri Honorable Sejirinya, kubanga bino byonna bye bali mumukolako bimenya amateeka. Honorable Sejirinya nga munnayuganda omulala yenna ali entitled okweyimirirwa mu kooti, ali entitled okuteebwa naddala nga ali mu mbeera gy'alimu asobole okufuna obujjanjabi bwasaanira. Naye singa asigala mu mbeera eno byonna tuli beeraliikirivu, kye tutayagala kiyinza okumutuukako. Olowooza ku mbeera gy'olabyemu Honorable anaawonera mu ddwaliro lya Uganda oba osuubira bayinza omutwalako ebweru? Engeri gye siri musawo sisobola kwogera na maanyi ku wa wayinza kuwonera, naye omuntu yenna alabira ddala nti Honorable Sejirinya yeetaaga obujjanjabi obw'amaanyi, obujjanjabi obukugu. So nze nandirowooza ng'era buli omu bw'alowooza nti bamuwe eddembe agende mu ddwaliro lyakkiririzaamu lyeyeesiga, bamwekereje basobole omuwa obujjanjabi obulungi kusobola okutaasa obulamu bwa Honorable Sejirinya. Mr. President, maybe does he has a caretakers inside getting medication or? Come again. Is he having caretakers? Is he getting medication? No, Honorable Sejirinya has no single caretaker. It's only prison warders inside his ward. And like I was saying, they blocked us from entering with our phones, but he informed us that other people are allowed to go in with their phones and to also record him and push him to make statements that he doesn't believe in. Yes. Mu Luganda mukama waffe ayinamu abooluganda naki oba ali mu
Segirinya tina oba mujjanjabi yenna amuliko wabula abakuumi ba prison be bamuliko bokka. Dr. Katweyo naye. The inspiration and the best broadcasting around town. KKTV. The global experience. The might. The power. And all you need with KKTV. We are your broadcasting experience. You are watching KKTV.